bw'obeera eyo nga abantu bakusaba sefuliya, bakusaba masowaani, bakusaba butebe, bakusaba mizindaalo, jangwede w'amagoola ajaga bino byemaya, bino byenanziga, bino byekatereke, bino byebuddo, bino byenatundo, ebyo jakola ki nsangi ngenda kubawulako ku ekyo oli bw'aba ayagala obutebe ate si buli muluka gubeere n'obutebe 100 bw'aba ayagala keeki buli muluka gubeerera ki ne keeki sekono yali yalemererwa ekintu kimu ne kambyulensi ne kagaana ambyulensi tugenda kula ambyulensi meka netugenda okutandika nazo eya Mende mumyuka Mende Town Council nemyuka wajja kwerawo ambulance side enemu newaffe side eri wabeerewo ki naye nga nakatuuka mu parliament ngenda kusooka kulobinga ebintu tufune at least mu myaka ebiri egisooka batuwe eddwaliro ekyengera batuwe n'eddwaliro ewakiso ebyo byongenda kukola ki ngenda kukola abalonzi abannonda demands bye bansaba namwe bye bakola ki mbadde mbasaba tutambulire wamu Magoola bw'aba asobola okuteekawo ekintu mu bwesimbu bagambe nti kino ekintu nze ne Magoola ffe twakoze eki twakireese saagala babamenye nga nange bakola ki wensobola okuteeka entebe entamu ezifumbirwamu tenti waliwo wano omusajja wange yampadde yangambye abeereyo kyali yangambye nze ngenda kuwa endongo eno gye bayita endongo buli muluka oguwe ki bwewabeerawo omukolo abakawukanso ogamba bukirwa nti bukirwa enkyani n'emikolo emeka 3 mwawulemu ebyuma bino bigende wano bino bigende wano bino bikole ki bigende wano n'ekirala kye tugenda okusookerako era nja kubayita wano nga tukyaniveyiringa tufuna ebizibu mu constituency kansala olina akwenda kansala nafiiriddwa naye okuziika kuliwa Masaka etugenda kubeera ne kosta zaffe emeka era omugamba nze kansala asobola kuyambako ekintu kitya kimu nja kutuusiza abaziisi 6 bokka benkola ki bensobola nga bwebateeka muki mu kosta nga bagenda abagenda ku mbaga nabo bwebateeka mu kosta nga bakola ki nga bagenda nga tutambuza ekisinga obukulu bana byabufuzi batera okukola ki naye Magoola nze bwekyo bwenfaanana abamu waliwo wenawulidde bamubuuza nti wano tutuuka mu parliament kiki kyogenda okusookerako n'agamba nti kyengenda okusookerako nga nakatuuka mu parliament njagala apartment esinga okubeera ennungi mu Kampala ezo ffe twaziteekayo zirimu baki bapambulisa we n'agamba njagala nzimba amaka amalungi ku lusozi ebyo ffe twakola ki oli n'agamba sibanga olwaleero nti mumanyi ew'Amagoola ebuloba mumanyi n'ew'Amagoola ejjanyi Magoola si mupangisa Magoola alina amaki amaka ate amaka teyagazimbye eggulo wano we tuli tumazeewo emyaka 10 eri ebuloba tumazeeyo emyaka 40 ameka so saagala muntu alowooze nti tugenze kunyaga kuba nawe waliwo byenalabye mu social media nga bagamba asimanyi Magoola asimanyi yakola atya agenda alye nze sigenda mu parliament kukola ki kubanga nali ndandidde emyaka 40 emeka ndi mukufu nagira emyaka ejange enyama tekyampoomera obukyere sikyagulya ate abasigaye bye batwalawa nga maliriza nga maliriza ensonga eno mbadde njagala Nalongo yaba agyogerako y'ensonga ya gavumenti eno eyanakyemalira mu 7 tuyinza okukola ebintu byonna naye bw'ogoba omusajja mu maka ge ate n'ogenda n'olumba mukazi we n'omukolako effujjo
kintu kibi nnyo. Ekintu gavumenti kyeyakoze Babi Kyagulanyi Itungo nkivumirira nese kuvumirira yena kikolwa kya butiitiizi. Omusajja ali what is name nti yalwanye n'omukazi, omukazi ali mu makage n'omulumba n'omugirako amasanyalaze n'omujjako amazzi n'obba n'essimu ye. Eno gavumenti kikaaki naye ffe tugambe ekirina entandikwa kirina n'enkomerero. Bino tebibatiisa. Waliwo badikiteeta be twali tulabyeko mwe mwawulirako ku Mobutu Sese Seko olwaleero gyali, Gaddafi gyali, buli kintu kirina obudde obuki era obudde obutuufu bwe bunaatuuka ebikolomero byonna bye bakoze ku Bannayuganda biriwe.